twakisuubira tebakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo, tuyimirira naawe, tukusabira Mukama akugumye akunyiga ebiwundu. Naye twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama. Avudde Ssegirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri yonna yonna kubika oba kuggala gaapu Ssegirinya gy'abadaggala. Bannange eno tufiiriddwa kyali waffe, tufiiriddwa nnyo. Ssegirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye, nga ne bw'oba onyiize naye saawa zino tesobola kuwera saawa namba nga temudiŋŋanye na Ssegirinya. Yo Ssegirinya waffe. Ssegirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusoomozebwa kwonna okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati, naye nga buli waayimuka alina ekifaananyi ky'ayimuka nakyo nga si muntu mwerazi. Ssegirinya ye example y'okumalayo, kuba omuntu eyatandikira mukuba obukubi essimu ku radio bamwesize bamuwadde obwa kansala, arises through the ranks n'atuuka n'afuuka member wa parliament. Eyo example from zero to hero. Ssegirinya zenyanzi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga, naye bwe twakwatagana ate n'afuuka mukwano gwange nnyo nga n'enyanzi ne bw'aba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba waayi Kyagulanyi mulabye ntya. Oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi naye ne bali babwanikira ye yabandeeta. Nkubye nnyo atuleetedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu parliament, okusooka pulira nga njewulira eyo parliament, pulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinya ekifo kyeyagala okwesimbako nga neeyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako. Ne mugamba Ssegirinya enkola yaffe ogimanyi, ffe tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Answer eri mu bantu, toddamu kunsaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu be bagaba kaadi. Ne ngamba genda okukwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground, Ssegirinya n'akonnekitinga n'abantu. Tulakkiriziganya bassebo ne bannyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu, oli najja naga naye nga toyinayo mulubbi, fe abanobbi mutusosodde. Oli najja nogaa naye kati nze ndi muganda muno fe mutusosodde. Abasiraamu balobinga abo, najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono, kati abasiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuliki tulobinga. Naye njagala bategeeza bassebo ne bannyabo Ssegirinya engeri gy'ali akonnekitinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki naye father omwerubaga yampita nanze ebbali n'aŋŋamba owaayi pulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kati temutulemesa Ssegirinya waffe ono father yayagala Muhammad Ssegirinya yaba akiikirira abantu. Kikulaga how connected to the common people Ssegirinya was, nti ye emirimu gyali akola gyasukka n'eddiini nga bafather ate be bakubira Ssegirinya ekikopo. Muhammad Ssegirinya oyo Ssegirinya bassebo ne bannyabo. Waliwo era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano, singa abantu kidde ne bagamba waayo bwegera ku Ssegirinya yogera mpola mpola tomalayo nnyo, bwe batyo batta muganda waffe
Bishop Kaggwa naye nga tebagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batassa abasumba Cyprian Kizito Lwanga ng'abadde atambula eggulu limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutugidde mu buliri. Naye nga tewali ayagala kyogerako ne batta Sheikh Muzaata nga tewali ayagala kyogerako. Mu mwaka oguwedde twalina deputy president waffe Mama Jole Mugisha olwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care tategeera tayogera kyagenda bwekityo paka we yatufaako kwegamba bagenze batondola omwomu bwe batyo tubadde wano ne road mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange kubanga bwe batyo batutandika nze nange njogera wano naye simanyi oba ddi naye embeera gye tutambuliramu basebo ne bannyabo gyabatemu bano kati bakyaswala ate nowakiriko Museveni kuba ye siniya mutemu atemula nasaaka esuuti neyebuzabuza oba oliawo nasindika nabbanja naleetayo amaboko nga buzabuza mutabani we ye kasita Yesu w'amagengere abibbawo nga bwe biri. Mwamulabye ng'agamba ayagala kunsalako omutwe ne ŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja n'agusalako ajjeko emundu ze aziteeke wansi amenyi gye mbeera magere ajjenga omusajja agambe ukenze kusalako n'ekisolo kyajje nakyo kasita emundu aziteeke ebbali. Naye tujja genda bwe tutyo baseba ne bannyabo bwe munagenda mu kusaagirira kwe oba mu kwogera ebigambo bye naye ng'abanga bitegeeza ayina eddimu lye yantikka ng'ali nnaamira Ssegirinya yagamba bw'aliba nga nsoose okufa yina okwogerera essaawa 5 nga tumuzirika nakwogerera eddakiika 2 n'ekitundu kitegeeza mbuzaayo essaawa 4 n'eddakiika 58 n'ekitundu. Ne nange nebaza Katonda nti abakulembeze b'enzikiriza y'Obusiraamu bakkiriza newankubadde Ssegirinya yabadde wakuzikirwawo naye famire yasabye ne bakkiriza muganda waffe tumuzike ku Sande. Kitegeeza nti olwaleero nja kwogerera essaawa 1 n'enkya essaawa 1 ne ku Lwomukaaga essaawa 1 ne ku Sande essaawa 1. Ssegirinya abakyabangi n'essaawa 1 sigenda gyogerera wano yonna yakwogerako eddakiika entono naye sijja kusirika nja kusigala njogera paka namala essaawa ya leero wadde nja kubasirika z'endaalo. Ye Ssegirinya waffe tufiiriddwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye neetegerekeka mu mukwano mu kusaaga naye nga ali serious. Maama munange tukubagiza kitalo nnyo kitalo ddala tukifumitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama okufiira omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Ssegirinya. Mu buwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana gwange nnyo nga nenyanze ne bw'aba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba waayi Kyagulanyi mulabye ntya oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi naye ne bali babwanikira yabandika kubye nnyo atuleetedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo
n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu parliament okusooka pulira nga njewulira eyo parliament pulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Message linnya ekifo kyayagala okwesimbako nga neyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako nemugamba Ssegirinya enkola yaffe ogimanyi ffe tuli maanyi g'abantu tuli people power ansa eri mu bantu toddamu kumusaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu bebagaba kaadi neŋŋamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground Ssegirinya n'akonnekitinga n'abantu tunakkiriziganya basewo ne banyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu oli najja naga naye nga toyinayo munubbi fe abanubbi mutusosodde oli najja nogaa naye kati nze ni muganda muno fe mutusosodde abasiraamu balobinga abo najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono kati mu basiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuli kitulobinga